Eddy Kenzo kusanyukiddeko tumanyi nti he started from nothing to where he is today. Guno omulimu gwe bakuwadde ogusaana ensi efugibwa abantu balemezaako oba balemerako ate n'abantu abeewaayo. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda. okola kyatendo nnyo nnyini ddala mukwano gwange ageze maaso n'okuba nti otwegatako agaliwo gwe mukutu kwe tuli abasiddi omusunsuzi erinnya eryange atwebaza ddunda akyakukumye ng'oli mulamu naffe nga tukyali balamu ebinyiiza ebirumya tebibulamu wabula kwekwasa bwekwasa ddunda. Ndi ne mwami Obote olunaku olwaleero ajja kubabuuzaako ebigambo tujja kubanga tubigamba. Tusanise nnyo okubalaba. Sonyiweko. Tusanise nnyo okubalaba abali ku mukutu kuno. Yonna gy'osinzira okutulaba tukweyanza nti weebale nnyo obalire ddala weebale okutugoberera. Ekyenkusaba gwe atanaba subscribinga olaikinge ate osharinge information esobole okutuuka ku bantu abalala mu buufu obwo kubanga ebiseera ebisinga teba information mbi eba information nnungi ate nga gye tuli nti tuli agaliwo twagala okulaba nti agaliwo buli omu ali gamutuukako mu mbeera entuufu ate nga masunsule mu ngeri entuufu. Alright. Kale nga tetunaba kutandika njagala okutegeeza ku bannaffe aba Alison Painters UG bakugamba nti ensonga ezikwatagana n'okusiigira langi ekizimbe kyo bagenda maaso n'okuba nti nno bazikolako. Ennyumba ogimaliriza etuusa akadde ak'okuba nti esiigibwa langi olina mizigo gy'abapangisa oyagala kuba nti nno girinovetingamuko akatonotono kalangi kagende maaso n'okuba nti nno katereezebwa olina kizimbe kipya ddala ng'oyagala genda maaso n'okuba nti osiiga langi osobola ogenda maaso n'okuba nti obakubirako ku 0705 19 ensonga bajja kuba nti bakuterereza ekizimbe kyo mu bikwatagana n'okuba nti bakikusigira akalangi ako kennyini keweetaaga ate ng'ebbeeyi yeeyo egwanidde. Mwami Obote okugenda mu nsonga ezigenda maaso okuba nga zitambula twabadde wano olunaku lw'ejjo akawungeezi ne tugenda maaso n'okuba nga tufuna amawulire ga mwana mulenzi yagenze maaso n'okuba nga appointingibwa mwami Yoweri Kaguta Museveni president ku kifo kya bwa presidential advisor ku lwa creative industry mu buufu obwo oba agenda kuba nga akolera mu ofiisi y'okuwabula mwami Yoweri Kaguta Museveni president nga amuwabula ku nsonga ezikwatagana ne bannabitone n'ebintu ebiri mu industry ey'aba creatives mu buufu obufaananako bwe butyo. Ebbanga nga siddene nga n'omukyala yakagenda maaso n'okuba nga aweebwa obwa minister. Side you have the microphone. I think ekisookera ddala kyabalansinze ebbooti mu maka ga Kenzo kubanga gwe teri kibinga kubeera na mukazi ng'aliko abamukuuma banna nga gwe oli awo tobitegeera buki era abadde president anti obimanyi obeera president bono bo president ba federation nga n'abamu babuwakanya si kyangu so on the other side kyabalansize booti makage kyakati amaka gali mu minister ne presidential advisor. I think ekyo kikola sense mu maka nti amaka gaba gagumye okitegedde amaka go gaba gakoze ki gaba gamaze okuguma nti waliwo wano nti president bwakubira ono amugamba nti alo badde nkwetaba mu cabinet nti nti okay kakati nono n'agenda abayagenda baga nti hello mwami Kenzo tulina meeting ya presidential advisor kati bikwatagana naye luli wabaddewo obuzibu wabaddewo amaka gabadde gasobotaboka essaawa yonna kubanga kati tulina ebizibu eggwanga liri mu mbeera ya mbirigo ate bino ttaka liyise ekiteegi kino kikoze kikyate baminisita baba ne meetings any time kati wate bamukubidde ku 8 okitegedde kati wano asobola n'okugenda naye nabuga naye kaŋŋendereko nga presidential advisor mube nga muteesa ngawe nze mbaawo wano nze naye nga presidential advisor ekyo kyemwogedde naye kati wali abadde talina wajjira kati ajjangaani okitegedde so ekyo on the family level both ya balance because ekyo kikulu omanyi fe ngaba community experts tukkiririza nnyo mu family
So family is one of the pillars. Family is the first government. Ochegedde. Nti bwe wane families mu ggwanga eziri okay. You have a ggwanga eriri okay. Bwe wane families ezirimu abantu abeekuba eŋŋuumi, babeera mu kwekuba makuuli, babeera mu breaking up all the time, then you cannot have a stable country. Yes, so nze bwe ndaba ekintu ekigumya amaka ekyo nkiwuterawo tiiki. So ku side eyo Mukama yeebazibwe olwa Kenzo kufuna appointment eyo n'oli minister kati ono presidential advisor kati waliwo akantu akagamba nti bano bakoze eki babalansinga okubeera couple bonna. Ekyo nyo kidde ebbali. Ekyokubiri mu nsonga eyo namusanyukiddeko nga Eddy Kenzo. Eddy Kenzo deserves it. Akideservinga ng'omuntu olw'emirimu gy'akoze, olw'ekifaananyi kya portrayinze. Ekifaananyi kya portrayinze alaze nti ayagala music industry, ayagala art industry eno agyagala. Kakati ndowooza he's worth being given that position. My only challenge with it, anaakola oba naye anaakomplaininga ng'abalala nti nze president okuva lwe yannonda lwe nakoma okumulaba. Okyegedde nti this advisory committee ya president oba presidential advisor ku bya arts ki kituufu anaamu advisinga n'awulira because that's a question. Kuba president emirundi mingi alonza abantu ba advisor naye ng'olaba nga ate ye aba advisinga ebiseera ebimu. Yeah, I've seen it and he has done it publicly. Tetuli mu lugambo wano, tuli mu actual sense. Emirundi mingi advisinze abantu ba advisor be n'aba advisinga ne ba ministers ne fena oba olw'okuba nti it comes with the age nti alina experience y'amaanyi nnyo. N'olwekyo gwe ng'okyayogera ku 1998 lwe watandika okutegeera ate ye n'aleeta 1972 nako waliwo omuyimbi baali bamuyita Nkodomali. Wali omumanyi golaba nakugamba omuyimbi we bamuyita Muserebende nakati waali akuba international ne tomumanyi ate ne bwe nava ku seti tewambuuza yaani. Muserebende ye namumanyi naye nga Muserebende y'omu ku bayimbi wano mu Uganda. Muserebende akuba nakati wenjogerera wano ayinza okuba ali ku nnyonyi agenze kuyimbira bazungu. So kikyengezako kugamba nti it also comes with experience. Nti emirundi mingi abantu baffe balondebwa okubeera ba advisor naye ng'oluusi ate beetaaga ku advisinga. Eddy Kenzo is not one of those. Ontegedde kuba ye Eddy Kenzo omulaba nti atuukanye n'omutindo gw'ebintu bye bamutaddemu. My only challenge is amagezi g'anaawa omukulu anaagawulira n'akola ebyo byamugamba because he's an advisor anyway. Kubanga ate ekyo nakyo kya busirufu okulowooza nti bwe advisinga omuntu alina okukola ki okuwulira. Advise ba advise but decision making okola decision. So naye ndowooza ku lwange ndaba nga Eddy Kenzo atuukanye n'omutindo okuadvisinga president ku nsonga za arts naddala si arts oli omulalo waffe era ndowooza kino njaba nkisabe president ku mukutu guno ogwagaliwo. It was about the creatives and I think it's an umbrella. Obusajja obwo obuyimbi tebutwagala butukozesa bukozesa. Abasajja bonna abayimbi kino nkyogera president bw'oba ondaba president abayimbi tebatwagala ffe ba creatives abalala tebatwagala babeera mu byabwe era wano mu Uganda batunze ekifaananyi nti creative ye muyimbi yekka. Okyegedde kyokka nga ne baba bakola video ate bakubira ffe tuwandiika script za videos zaabwe zolaba ku TV yeffe tugira ffe tuwandiika create gundi ezo videos zolaba ffe tuziwandiika script ffe tuziwandiika nomala okuwandiika script noleeta ba actors ne bazannyamu and that's where it ends. Kyovola oli omukazi yajja akaaba nga akaaba ebya Mama Mia of course naye Jamila n'abalala bangi abavuddeyo but these are artists be batawadde ki
Bagudde. So as you are Eddy Kenzo, as you are looking at, as you are advising the president, don't advising okuzimba studios zokka, mu advising okuzimba ne theaters, mu advising okugaziya in National Cultural Center, because National Cultural Center betwabagamba National Cultural Center should be the center eno eri kugundi ku side bale UNCC. Ate era mwe mwabisika ne mubiteeka mu UNCC twandibadde tulina ekintu ekirala. But what I was saying is National Cultural Center yandibadde yo sente eri ku side bale mu Kampala opposite ne parliament. Naye twandibaddewo ne kye bayita regional cultural centers. Okyegedde kubanga regional cultural centers zandibadde nga bwe tuva wano nga tugenda mu northern tulinayo cultural center eri ku level ya National Cultural Center wano mu Uganda, wano mu Kampala, ne tugende eastern, ne tugende western, so that we can preserve our culture. We can preserve our culture, being these are National Cultural Centers. So as creatives, ekyo Eddy Kenzo ino kiteeka mu bwongo, oleme kulowooza nti oli mukusakira bayimbi bokka, art as a fraternity, kubanga bo bali abakuwa position, bakuwa position nga balowooza nti you are there for all these people, representing everyone. You are not representing us, you people. Abayimbi abasinga, they care about themselves. Bo balowooza nti music is the only creative eriwo. Ne tulina abakubi b'ebifaananyi, tulina ababumba, tulina gwegenda bugenzi mugundi, genda bugenzi Makerere olabe zi art gallery, gende Makerere wano ku gundi, ojja kulaba nti art mugazi. Naye tugerogera okulaba nga ba artist abamu tunyigirizibwa nnyo, ate abalala ne bebeera elevated nnyo, naye nga ate ati atambulira wamu, kubanga teri ayimba music mu studio n'amukomyawo, bamala omuyimba mu studio ne kiggwa. Waliwo ba promoter nabo ba artist, ba videographers. Oli n'agamba nti ekifaananyi kino omwana n'abeera n'alowooleza oluyimba n'agamba kugenda kwa Banibba, wendabe ekifaananyi ekyo ogenda okuzinira wali ogire nojja nokola kati. So ebyo byonna Eddy Kenzo ffe tukutikka omugugu guno kubanga wano twakusanyukiddeko, tumanyi nti guno omulimu gwe bakuwadde ogusaana. Okyegedde kakati ffe tukutikka naffe bye tulowooza byolina okwadvisinga president, gaziya National Cultural Center, buli region ebeerere cultural center, so that omuntu ate nga cultural center eriko ne studio, eriko kagamba cultural center yandibadde nga eriko supporting a music, which is a studio. Supporting artist ono owagundi owa molding, which is another studio. Neberako gundi zino zi theater zaffe, auditorium. Nekuberako radio obanga channel ontegedde, so that omwana asobola okujja nga ali talented nga talina yadde 10 n'eki, naye n'avaawo ng'alina kyakoze. Kaakati waakiri gavumenti n'emubanja nti oyo artist waffe twamuteekamu se. Bino gavumenti byebonaabona ne ba artist okusooka obbagula obbajjako sente empitirivu, amwekolere ba artist bammwe. Sakati bakwata omuyimbi ne bamugamba nti kakati tukututte mu studio, va mu studio, promotion tugera kugira, genda vaano, genda oli akolere script ya video, kola video, waliwo videographers. Omwana n'akola oluyimba. Oyo omwana ne teweetaaga kumusooka mugamba nti nti wagira gavumenti, anti gavumenti ye yamukola. Ontegete kati ogenda kutandikira taba na kyakusala, anti bamugamba leeta video zaffe, tebatawana na mugamba balaba ayogera ebitakwatagana, leeta video zaffe, leeta music waffe. You don't have a right to that music. Ontegedde ate gw'obadde olyako oba olina kukola ki kukakkana. Ekyo si kyensabirira, but I'm trying to say that what they should do. That is what you should do. That's what the government should do. That's what you should advise the government to do. So then on the other hand, kiina kye kiyigiriza communities zaffe nti Eddy Kenzo yennyini yeyita kaana kambaata, nti he started from nothing to where he is today. From bottom to top. From bottom to top. Ekyo kiyigiriza ki gwe omuvubuka omuto akyayiriba kabakadde, n'olwekyo gwe kola ky'olina okukola, gwe kola bibyo mu butuufu bwabyo. Akadde nga katuuse
Goyinza kuba Museveni si agenda oyinza kuba tojja kubeera advisor wa President Museveni ng'ogenda kubeera advisor wa Muhoozi oba wa Bobi Wine oba wa Besigye okitegedde gwe teweeraliikira President Museveni gwe tomanyi kaddeko kalituuka ddi era oyinza okubeera awo nga golowooza nti President Museveni ayagala nnyo Eddy Kenzo ayagala nnyo Bebe Cool ayagala nnyo ba Chameleone ayagala nnyo Alien Skin ayagala nnyo ani nga gwe bw'olowooza yes ye baayagala naye ate Bobi Wine ayinza okujja ng'ayagala ggwe nga gwe oli mu layini y'ekyo kyayagala kitegeeza ki nti kabakadde take your time concentrate do what you're supposed to do gwe tolwanagana na nsi togezaako kwagala tolwana n'abantu kusinga gundi no gwe sigala ku kosio ojja kutuuka oyibeere nga Eddy Kenzo nti Eddy Kenzo ekimu ku bimulonzezza it is hard work ekirala creativity Eddy Kenzo tatuula ekirala awadde obudde music industry n'agitegeera kyova olaba nti akuba Portugal ne Westmoreland ontegedde akuba ne Portugal n'akuba Westmoreland n'akuba mu America n'akuba Jamaica kubanga yategeera concept n'ategeera abantu baagala ki because ekikulu kya byonna sikola bintu bisinga ntera okugamba abantu nti eno ensi tevugibwa basinga efugibwa ffe abalemezaamu tefugibwa basinga Museveni nakugambako nali nkuwaddeko example ya President Museveni manyinze gwe nsinga okwagala ye muntu gwendabanga gwesobola okubeerako example ennamu President Museveni abamu ffe tulina omukisa twali tusanzeeko ku bantu abasoma naye n'agamba nti twasoma naye oyo okitegedde talina kya naye n'omugamba bwe yali asoma ani yasoma naye njogereko naye nja kumukulaga ate najja jjikuwa nga yasoma naye mu kirasi yasoma naye naye ng'agamba tagambangako ajja jjikuwa kati we composing bulungi alimu mu lugezigezi ogamba bwakubuuza nti nda script ng'omugamba njirina tomugamba bino byolooza bye mutubuliza wano ng'obijja mu mutwe crossfire ajja kukoza script omugambirawo njirina oba nakapapulako wano tajja kakebera ng'atuula tukole so kyembategeeza kugamba nti abantu bonna bonna bamanyi President Museveni from childhood teri agamba nti Museveni yali asinga okutegeera ontegedde teri asobola kugamba nti bwe yali asoma ye gwe mu speech zo ziwulira ayogera nnyo ku speech mu bintu bye wali owuliddeko ng'agamba muno yasinga mbuyagira wali owuliddeko ng'agamba muno yakulembera ku kibiina nedda teweemuula takulemberanga ku kibiina kale ne bwaba yagenda mu university talina first class degree otegedde kikyengezaako okulaga nti ensi eno tefugibwa abantu basinga kutegeera ensi efugibwa abantu balemezaako oba balemerako ate n'abantu abeewaayo nti oli yeewaayo mu mbeera yonna nagaa ne yeewaayo ontegedde kati Eddy Kenzo y'omu ku basajja abadde beewaddeyo then ekya n'amagezi gano ag'obuzaale ontegedde Eddy Kenzo abo si bantu ba bulijjo mu byonna aweetaaga obuyaaye babukola aweetaaga obuntu bulamu babukola aweetaaga okugonda bagonda aweetaaga okulwana balwana okyegedde kati aga amagezi ogeetaaga nnyo ng'omuvubuka akula ennaku zino nti weetaaga waliwo oluusi lwolaba abantu nga balwana nga tewandibaddewo nsonga ebalwanye ate waliwo olaba abantu nga tebalwanye ng'olaba bandi badde balina kukuba bikonde ate waliwo abantu olaba omuntu ng'olaba tayombye ng'abadde alina kuyombera awo so ekyo kikulu nnyo nti as you grow up as a youth muwala oba mulenzi olina okutegeera ddi lwonyigamu ontegedde ddi lwotabuka bw'oba okwana omuwala waliwo olina okumulaga nti oli musajja bino byotambula nabo ku street oba otambula bwoti n'okubakuba obulenzi embwa nejja otegedde embwa nejja ne bw'oba otya embwa kwolo kaluba ogambe nja kukuba kino ekibwa bwekuluma ekulume awo okawa olina okukakasira omukazi nti omwagala
Ochegedde kubanga ojja genda odduke onogenda okudda nga takyakuliko anti nvaako obadde wagala ennume ndeka basi ngende eka olwo omukwano guyiise so olina okutegeera wawo olwanira nze bankuba ddala lwalaavu nze bankubako olw'omukwano abavubuka bankuba naye ekyankubya nali maze okukakasa nti bagenda kunkuba banzire n'okunzita naye nga nina okulaga gwendi naye nti anti naye ate we bakudomanga waali oba omulaze nti toyina awo omunyumiriza emboozi ng'otuuse eka nti kankubuulire omwana oli balabika namulabye mumanyi n'omumanyi oyinza n'omuwaaza noga mumanyi akubira mu bombers mukubi wa bikonde yankubye ekikonde naye awo olaba we nabadde mukwatiddaawo nabadde musse naye lwakuba nti kale yakoze eki yansoose ate ngeri nawe gyewabadde oyimiridde wano nga sala bujja bwe nti mukono kuba nabadde ngera mukubapakaati ate nawe nabadde ngera kukubiramu awo osobola omunnyonnyola naye n'odduka emisinde so kikulu nnyo okutegeera ddi lwennwana waliwo olwolwana ebyaddala n'ogamba nti oba kufa omunamuntu nja kufa naye ate waliwo lwolina okubeera omugonvu n'obeera fala asooka asembayo ate waliwo newoobeerera olina n'obeera omusiru kubanga kikulu nnyo okubeera omusiru sometimes n'okkiriza n'oba musiru abagezi ne bayitawo gwe n'obalindira wano nga badda babuuza wamma okulaga wali okwatawa n'obuuza kufa ababiri ani mugwago Eddy Kenzo mu mazzi